okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Muganda wange mwannyinaze ate enkyene yaleero nkulamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nebwebaza Katonda waffe oyo atuwadde omukisa okuba nti tukyali balamu okutuuka ku lunaku luno olwaleero. Si kya bulijjo era tokitwala nti kya bulijjo gwokuba nti oli mulamu. Ntera nnyo okubuuza abantu nti gwe olowooza oli wanjawulo nnyo kati ennaku zino eziyise si nnyingi nnyo. Abantu baatokomokera ekiteezi gye bayiwa kasasiro. Nasembye okuwulira nga abantu 35 be baasirika ng'era bangi bakyanoonyezebwa tebamanyi gye bali. Ngowooza babi nnyo okukira ggwe nange. Naye kisa kya Katonda ffe okuba nti tukyali balamu. Era omukisa ogwo gwe tuweereddwa katugutwale nga mukulu, tugweyambise okutereza amakubo gaffe ate n'okuzimba obwakabaka bwa Katonda. Kubanga ekyo kye kyatukola kitugwanira okukola. Nga bwe tukola ebirala byonna tujjukire nti tuzimba bwakabaka bwa Katonda. Kyenva nkwebaza ggwe asazeewo nti tali kirala ky'otandika nakyo okugyako ensulo enkya buli lunaku ssaawa zino 11:30 ku Maliiri. Gwe muganda we mwannyinaze abadde tannaba kugolokoka kye kiseera osituke. Bw'abadde yeefulukuta nga bwetalodde eno n'eryo olw'okuba onootera okufuluma fissa akadde kano dakiika 20 tuzikozese nga tufuna olwendo luno lw'amazzi ku nsulo ey'enkya olunaatuwanirira okuyita mu lunaku zino ezakanayo kyani yonna gy'onookutambulira olwaleero. Kisa kya Mukama kibeere naawe nga tugenda okuyiga ate bye tunaba tufunye bifuuke ekitundu ku bulamu bwaffe tubigabane n'abalala. Nga tunaba kusaba tujja kubeera n'oluyimba olw'enjawulo ate tuyingire buterevu n'ekyokuyiga. Musalaba awali amasi aganaza ebibi woba onkumira kutusa lwaleja kumusalaba gwe kwenenyumiririza nepumulamuye okwonze omunaku kwesanga eddembe omusana gwa Yesu negunjakira nze kutusa lwaleja kumusalaba gwe kwenenyumiririza nepumulamuye kwesanga Yesu wange neyeraga gyendi nga ampa amanyige gaberenga munze kutusa lwaleja kumusalaba gwe kwenenyumiririza nepumulamuye awowe naberanga ganesiga Yesu alyoke
anongose ye antuse jali kutusa walija kumusana wakwe kwenenyumiririza nekumbula muye. Kali katusabe. Mukama mulungi w'ekisa nkwebaza olwa muganda wange mwannyinaze akkiriza okutandika olunaku lwe n'ensulo n'eyenkya ku lutimbe lwaffe luno gaggadde lwa 3ABN television Uganda. Akkirizayo Mukama okusalawo kwe kuveemu ebirungi, ebigambo by'ompadde kabibeere eby'omugaso eri obulamu bwaffe ffenna, ate tuleme obyesigaliza naye kitukakateko okubigabana n'abalala. Kkiriza oyogere naffe kwe kusaba kwaffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Tuzze tuyiga ku mbetezi, embeera eyabaawo ng'eva ku ki? Eva ku mbeera ey'okubeera n'abaana awaka abatagambwako. Evudde mu mbeera nti tufunye obuvunaanyizibwa ne tufuuka bannantagambwako nga tukola nga bwe twagala. Dawudi avudde mu kubeera omulunzi w'endiga za kitaawe Yese. Mukama amulinnyisizza amadaala afuuse kabaka wa Isirayiri. Kati atandise okweyisa n'okukola nga bw'ayagala. Mukwo mwawasiza abakazi enkuyanja anazaala abaana bangi. Mu kuzaala abaana bangi mwe mujjidde n'empisa enkyafu. Kati empisa enkyafu zino zikutte ne ku ki? Ziyingidde mu baana. Nti tugamba nti kaki kakulubaya oba kakungozi oba omuze omubi gufana ki? Gufana mugumba. Bw'olibeera n'emize emibi gijja gigoberera. Kati laba omwana Abusalomu n'antagambwako ow'ekyejo yeefuulidde kitaawe amugobye mu Namulondo agyewaŋŋamizaamu. Olwaleero tuyingidde mu ssuula y'e17 ekitabo kya Samwiri ekyokubiri olunyiriri gyo twasembeza olunyiriri olusooka n'olwokubiri nga waliwo pulaani Akisoferi gy'awadde, nga pulaani eyo singa eteekebwa mu nkola Dawudi yali waakusaanya, obulamu bwa Dawudi bwali bwakusaanawo. Niraba kusaayi bwajja ate Mukama n'amukoleramu amagezi ago. Katulabe olwaleero bwe ganaaba. Amagezi oba obuwabuzi bwa Kusaayi. Kusaayi omu ku bawabuzi Dawudi be yalina, ate kati eyabise nabaga nti Kusaayi alabika ngazze alidde mwani mu Dawudi olukwe, naye enteekateeka eno Dawudi yagikola ki? Yagimanyaako era baagibaga babiri, nga ekyali kirese Kusaayi kubanga baali batya Akisoferi. Yali musajja mukalabakalaba mugezi nnyo. Yali agenda kuwa Abusalomu amagezi agaali tegajja kusobola kuwangulwa. Kakati ono kyava amuweereza nti Kusaayi genda obere mu lubiri by'onoowulire n'ombuuliranga tusobole okutebuka enkwe za Abusalomu. Kasoma olunyiro olwokutaano ssuula 17 olunyiro olwokutaano. Awo Abusalomu n'ayogera nti mpitira nno ne Kusaayi Omwaluki tuwulire era naye kyanaayogera. Nabagambye bwe bakuyita okubaako amagezi goowa, noonya amagezi agatagenda kuleetera buzibu ggwanga, si amagezi aganaakulemeza mu kifo kyo. Leeta wa amagezi eri kabaka oba pulezidenti oba mukulembeze wa kitongole, si agamusuuta n'okumuwaaniriza, naye muwa amagezi aganaayamba ekitongole oba eggwanga okugenda mu maaso.
Abusalomu awulidde obuwabuzi bwa Akisoferi naga katuwulire ne Kusaayi amagezi ganaawa. Naye bino byonna si kigamba nti Abusalomu yali mutereevu nnyo nti ayagala nnyo okuwabulwa, naye njala okutegeeza nti Katonda abantu be tabaviiramu ddala, era yasigala agezaako. Bagamba ffe tukola enteekateeka naye Mukama Katonda yazikola ki? Yazituukiriza. Kati mu kuwa amagezi gano Akisoferi ge yawa, Katonda alabanga wadde muddu we yasobya gandibanga we gateekebwa mu nkola wakusaanawo. Mu kaco kano Dawudi atambudde, kabe kasinge yali yakatuuka yakasala omugga Yoludaani ng'atuuse emitala w'eri, era Akisoferi ng'akira nti ajja kubanga tannaba nakwetereza bulungi, tannaba kubugumya mbooge, era kyandibadde kyangu nnyo kuyisa mukka mu kisero eri Abusalomu n'ajja erye okuwangula Dawudi. Singa enteekateeka n'obuwabuzi bwa Akisoferi bwali bugobereddwa, Dawudi mbagambye yali wakuzikirira, era Namulondo yali yakufuukira ddala ya Abusalomu nga tewaliiwo amunyeenya. Abusalomu kwe kuyita Kusaayi, naye aw'okuwabula kwe. Kusaayi bw'awulira ebigambo bino yamanya nti enteekateeka za Dawudi zandigwa obutaka singa amagezi Akisoferi ge yali awadde gateekebwa mu nkola. Era Akisoferi yali ategeezezza nti bino okusobola okukola byalina okuteekebwa mu nkola, okutuukirira byalina okuteekebwa mu nkola mu bwangu ddala. Kusaayi bamuyise okuwa amagezi obutagala kulabikanga awakanya amagezi Akisoferi gawadde, kubanga Akisoferi yali amusingako n'ekitiibwa n'obukulu. Kati obutalabikanga avulugavuluga amagezi agaweereddwa Kusaayi kwegamba nti nze nandirowoozezza, tetwandikoze ki? Mbawa amagezi ag'enjawulo agayinza okuyamba mu kiseera kino. Tetukola ki? Tubeere beegendereza era tuleme okukola ki? Okupapiriza nga tuyingira mu lutalo n'abasajja namige abamanyidde okulwana entalo. Era kyava abajjukiza nti Dawudi mulwanyi namige. Era njagala obategeeza bwe munaagera temulowooza nti musiru nnyo timujja musiŋŋaana nga ali wakati mu nkambi. Temujja musanga wakati mu nkambi, naye mu magezi ge ajja kweyawulako akube weema ye, ateke weema ye ebbanga eryesudde okuva wali enkambi. Era kyava bagamba nti singa kabatanda Abusalomu n'aweereza abasajja abamanyi bya ntalo mbu bagende bagolekanye n'abasajja namige bannantawunyikawunyikamu, kyali tekisoboka. Baali Abusalomu n'abantu baali bakola ki? Baali bakubibwa balekebwe mu kkubiro. Kyava agamba nti era oluvannyuma lwekyo abategeeza nti ekyo kiba kitegeeza nti waliwo n'abakubirayo abantu bagenda kukyuka bagobererani, bagoberere Dawudi era baddemu bamukole ki? Bamugondere. Kyava abawa amagezi gano nti mbabuulire mukuŋŋaanye
okuva okwetoloola eggwanga lino erya Isirayiri abaali bazirwanako bannaye abazirwanako omuntu ne wabanga akuze yazirwanako aba yazirwanako era olutalo abaalukola ki abaalumanya engeri gye lusobola okutambula asingako gwe gwe bakwasizza bukwasa olwokuba oli musajja olina ekifuba kinene ne bakwasa emmundu ne bakwasa ki mbw'oyingire olutalo tosobola kwaŋŋanga muntu alwanye entalo n'akola ki be bayita baveteraani kale n'agabaga amagezi nti musooke munoonyeeyo abasajja okwetula Isirayiri abaali bazirwanyeeko beegatte ku Abusalomu ejje lifuukire ddala ddene awo njagala obategeeza omukisa gwa Dawudi okubawangula ejje lya Dawudi obbawangula lijja kuba tono nnyo era tebajja na kulwana kinene nnyo kubanga mujja kubakola ki ejje lijja kubayinga amaanyi n'obunene. Kyava ayongerako nekino nti njagala okutegeeza nti bwe muba mugenze mu lutalo gwe Abusalomu gw'oba okulembera ejje lijje nga likuvaako emabega nti obuwanguzi obunaaba butuukiddwako obuwanguzi bukole ki bubenga buwo. Nabagambye nti mwegenderezanga nnyo omuntu akuwaanawaana ebiseera ebisinga aba yeenonyeza bibye naddala gwe ng'oli mu kifo ekinene ekyobuvunaanyizibwa omuntu aba alina kyanoonya bwakuwaanawaana nga mulimu ekintu ekyokubeera nti gw'oba osookayo aba anoonya kutomeza enjogera nga bweriwo. Emyaka si mingi nnyo ndoza kigenda mu 5 mu ggwanga erya Chad waliwo olutalo lwali lugenda mu maaso. Olutalo nga lugenda mu maaso basajja balwana kyali tekirabikalabikangako omusajja yali pulezidenti wa mutabani we okugenda ku lutabaalo kyava asalawo nti agendagenda ku lutabaalo. Ndoza yali Idris Dabe oba nzijukira bulungi agenda ku lutabaalo eyo olw'okuba ndoza bamuwanyiwaye nti bw'onoogenda ku lutabaalo luno olutalo lubadde luganye lujja kuba kaweddemu kubanga amagye ganoonya okuzzibwamu amaanyi okuva eri omukulembeze w'eggwanga. Bamuwanyiwanye n'azambalira ku mugongo n'ateekamu engatto n'agenda ku lutalo era ku lutalo olwo teyavaayo kubanga banne kigambibwa banne be baamulyamu olukwe bennyini ne bamukola ki ne bamwettira. Laba ne Abusalomu bamugamba ekintu kyekimu nti gw'oba okulembera mu maaso g'ejje eryo nti bwe banaaba bawangudde kijja kuba kirabika lwatu nti gwe okulembeddemu ejje erikoze eki eriwangudde. Era ekyo mu maaso g'abantu ba Isirayiri bajja kulabanga nti ogwanidde era osaanidde okwenywereza munnamulondo. Bw'obanga owuliriza bulungi nnyo olabye ddala nti amagezi gano gaweereddwa amagezi malungi nnyo naye ng'abo baali bazanyira buzanyizi ku bwongo bwani bwa Abusalomu yali anoonya ebyobwereere n'okuwaanibwa. Okukulembera ejje ly'abalwanyi bannantawunyikawunkamu bw'okigeraageranya n'amagezi agaweebwa Akisoferi ate kino kyali kisusse gali magezi maki malungi ddala agagwanidde okugobererwa. Mu kusala enkwe Abusalomu ze yasala ku kitaawe yeerabira okujjukira nti Katonda bw'ali, Katonda gy'ali, bantu bakola enkwe bakukuta emabegawo naye bw'obanga oli mwesigwa eri Katondawo
weewaawo ffenna tusobya naye bw'oba oli mwesigwa eri Mukama Katonda bakole enkwe zonna basale enkwe zonna naye Katonda bw'abanga ali ku luuyi waffe ezo enkwe bazisala naye zikola ki zigwa butaka. Bw'oba otunudde nti Abusalomu yalina bye yali yeesiga yava mu kwesiga Katonda mbutuufu ne Katonda abakubanga amwesiga yali tasobola kumulungamya kukola kintu kya busiru ebintu ebyobusiru eby'omuzizo amawunkirano ge yakola naye olwokuba Katonda yali amusudde mabbali banda bannyinaze abaana mubakuze nga batya Katonda ate okusobola okumanyi okutya Katonda tukisobola kitegerera mu kuyiga tusobola kitegeera okuva mu kuyiga okuva mu kigambo kya Katonda n'omanya Katonda byayagala ne byakyawa naye omuvubuka ono yeesiga abawi b'amagezi n'okwesiga abantu enkuyanja abaali ku ludda lwe yakola olukwesekwese okumala ebbanga bwe munaddayo mujja kusoma ebintu bino nti yasooka neyewaŋŋangusa bw'akomawo kitaawe bwakkiriza akomewo teyamukkiriza kuyingira mu lubiri naye n'amugaa agenda obeera eyo gy'obeera naye najja ng'abeera awo ku mulyango gwa kabaka ankaaki wa lubiri buli yajjanga omusango weguwulire naga nti bino byebikuta kale no singa nze mbadde kawaka singa ebintu bino mbikola bwe nti singa abadde nze nga nze ndi muyinza singa temubonaabona kati n'agenda ng'awangula obuganzi ng'abujja ku kitaawe Dawudi nga bufuuka bugwe kati abantu bonna abasinga obungi ne babeera ku ludda lwani lwa Abusalomu naye nga kyerabidde nti eggwanga lya Isirayiri lyali ggwanga ddonde eryani erya Katonda kale nga tosobola kuva eri kwefuula bwefuuzi kabaka olw'okuba owambye bantu bawambazi gavumenti era ne zijja ne zibeerawo naye Katonda yakola ki yalonda abakulembeze n'abeeterawo kale nno bwe tuwaba omuntu yenna bw'awaba Katonda atuwa abakulembeze era abafuzi abatugwanira tusobole okuterera maki mu makubo amagolofu tudde eri Katonda yeerabira nti Dawudi yali afukiddwako amafuta Abusalomu ye yeewaŋŋamya bwewaŋŋamya wewaawo ennaku zino tetulina bakabaka bafukibwako mafuta naye nga tetumanyi tiwaliwo ensowole tuyinza okugamba nti okufukibwako amafuta okw'emirembe gino kwe okukuba akalulu akayise mu mazima abantu nga bakakkaanyizaako nti yenkola entuufu kati Dawudi yali afukiddwako Mukama amafuta yamwerondera naga nti yagenda okubeera kabaka mu kifo kya Sawulo kati ate raba ono akola olukwesekwese enkwe kalinkwe yeewaŋŋamya mu nnamulondo yani ya kitaawe eyamuweebwani eyamuweebwa Katonda bw'abanga Abusalomu yali alowooza nti ajja kusobola okugenda mu maaso n'okufuga Isirayiri yalina okumanya nti Katonda ye muyinza w'ebintu byonna ate yateekawo abafuzi ekyo tukiraba mu Danyeri ndoza ssula ya 2 sula ya 3 sula ya 2 nti Katonda awa ne ssula ey'okuna nti Katonda ateeka mu bufuzi abo bo bakola ki bayagala balaba nga bebakoze eki bebagwanidde gwe bw'otava eri n'owakanya ki omukulembeze oba omufuzi abaaliwo mu kiseera ekyo jjukira nti abafuzi bava eri Katonda ne Dawudi Katonda yali amukoze eki kati singa Abusalomu yali atambulidde mu kkubo eggolokofu tomanya Katonda yali ayinza omufu okumuwandako eddusu afuuke ki adde mu bigere bya kitaawe Dawudi naye nga obwakabaka bwali tebuwambibwa obwakabaka bwali tebukola ki tebiwambibwa buwambibwa
amagezi amalungi agalowoozebwa nti malungi agava eri Akisoferi ago mu ndaba ey'omuntu gaali malungi. Naye Katonda nabagambye nti enteekateeka z'omuntu ziba za muntu, naye Katonda yakola ki? Yaziteeka mu nkola oba yazituukiriza. Kakati amagezi gaweereddwa, ng'olabye dda amagezi ga Akisoferi gagenda kukola, naye Katonda n'agayuzaayuza, amagezi ago ne gatateekebwa mu nkola. Amagezi agaki Katonda atugamba nti okumanya kwange n'okutegeera kwange ye Isaaya 5:5, amagezi gange n'okumanya kwange n'okutegeera kwange kuli waggulu nnyo okukira okwammwe. Ye alabira wala n'amanya okutaasa embeera eno nti amagezi agaweereddwa Akisoferi galina okugootaanyizibwa. Kale no Kusaayi kyava akola ki? Kyava ajja n'awa obuwabuzi, ate bwe bwakola ki? Bwe bwatwalibwanga weewaawo Akisoferi. Bw'obanga ogeraageranyiriza mu amagezi asingako, Akisoferi yali asinga kwani? Ku Kusaayi. Kale mu kiseera ekyo Katonda mu lw'amagezi wa Isirayiri yavaayo neyoleseza mu magezi agaweebwani Kusaayi. Era Katonda y'omu mu nteekateeka z'amawanga zonna mwali okuzitambuza n'okuziggusa. Yes, tuyinza okulaba waliwo naddala tuyinza okulaba nga obufuzi obumu bunyigiriza abantu, naye tolowooza nti Katonda takimanyi nti era abo abanyigiriza abantu luliba olwo Mukama n'akola ki? N'abakyukira n'abalaga nti mubadde mu bikola byonna nga mulowooza simanyi, naye byonna mbadde mbikola ki? Mbadde mbimanyi. Katonda byonna ebigenda mu maaso mu bufuzi obw'ensi eno abukola ki? Abumanyi. Ne Nebukadduneeza yamweterawo naye ng'alina ekigendera kimu nti agolole ettumba lya Isirayiri, naye ate Nebukadduneeza n'akola ki? N'asukkawo. Abakulembeze Mukama abatuwa mu kiseera ky'abatuweereddemu nga balina ekigendererwa lwaki abakoze eki? Abataddewo. Nziramu era okubategeeza nti kya mugaso nnyo bw'obeera n'abawi b'amagezi, tobeera nabo muwi w'amagezi omu, beera n'abawi b'amagezi abawerako nti owulirize ng'ate bw'ogeraageranya n'omuwi w'amagezi asinga obukulu ye Mwoyo Omutukuvu okuyita mu kigambo kya Katonda. Oleme kukola kusalawo okugenda okusuula mu ntata, naye bulijjo okole okusalawo okwesigamiza ku luŋŋamya kwa Katonda okuva mu kigambo kye. Oyinza obutafuna mukisa gwa Dawudi gwe yafuna okusaayo okugenda okuwabula, naye ng'obuwabuzi buli mu kigambo kye. Biseera bimeka byowaayo okubeera mu Bayibuli okufuna okulungamizibwa okuva mu kigambo kye, naye kifuule nsonga mu bulamu obwo okuva na leero. Mukama bulungi, nkwebaza olwa muganda wange ne mwannyinaze bwe tubadde tuwuliriza, bwe tubadde bampuliriza, bwe tugabanye nabo okuva mu kigambo kyenkyene yaleero. Katubeere n'omuwabuzi era omuwa amagezi omu asinga bonna ye Kristo, kuyita mu mwoyo n'ekigambo kyo. Obulamu bwaffe bujja kuba bulungi era bujja kuba n'emirembe singa tukwesigamako, era n'embeera ez'okusobera nga zizze obuddukiro bwaffe bubeere eri gwe Katonda omulamu. Kkiriza ekisa kyo n'emirembe gyo gitubeere mu mirimu gye tugenda okukola olwaleero. Katulabe omukisa gwo, okusaba kwaffe n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.